Mama omulungi gwe tutalabako ali e Germany wabula tukwebaza ne sikwebaza yenna olw'embeera ennungi gy'oleese mu kitundu kyange nganza abatwala bwe wawulira omulanga gwange n'omwana ono nga tuli ku mpewo nga tusaba obuyambi ku YouTube bannange tukwebaza wabula omukama yekka yaba akuddizaawo yaba akuwa ky'osinga okwagala. Webale nnyo webale ddala ne neebaza Dr. Kurusumu. Dr. Kurusumu maama Ajati tukwebazizza tweyanzizza nnyo tweyanzeege nakusaba okujja okunkyalirako naye simanyi olunaku olwaleero batututte bwayise ne bapima omwana yunifoomu naye naawe mukama yaba akugabirira byonna oyongereko ettaffaali wojje. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad tuli mu bitundu ebyekireka wano tuzze okukima omwana atugiche Josephine mumujukira bulungi nnyo Josephine ono tuzze tukola naye emboozi okuva emabega ono gwe twasanga nga maama aline muwala we omwana wa myaka 12 maama okufuna ekyokulya ayina kuba nti yeetunda tujja kyogera openly. Then nga abaana balina kulonda bucupa ku street mu kasasiro kulero kuno gyolaba okulaba nti ate bafuna sente zizo kubabeeza okulaba nga basasula ennyumba n'okufuna nabo ekyokulya. Josephine mukogerako ennyo naye yatukubira omulanga n'atugamba yali ayagala okuba nti addayo kussomero okusoma. Yava Mbarara maama n'amuleeta nga tebanagwe babeera nabo eri bali basafaringa nnyo okutuuka eno nga balaba bali yaddeko n'ateera ng'embeera si ya mulembe. Mujjo kola story soko kola story ey'okubiri natujjuke ntufuna mukwano gwaffe akolera Germany akolera Germany n'atusuubiza okuba nti ajja tuyambako omwana n'okulaba nga adda ku ssomero agende maaso okuba nti asoma. Netwogerako ne Dr. Hajati Kurusumu naye yalaba emboozi eno Dr. nakkiriza okuba nga agenda tuwa half bursary era Dr. tuwa half bursary ya sente ze tutajja kwatuukiriza wano waliwo essomero eriyitibwa Annual Junior School ali side zaawo Nkoowe. Leo tuzze byebigere bino byolaba okwegolola obwentoogo buno okujja okukima omwana omuwala ono tumutwale ku ssomero ate abeere ng'apimwako uniform olw'ensonga omuntu waffe akolera Germany ataagala kumwatuukiriza amannya yamala okuba nti akwatagana Dr. Kurusumu butereevu ku ssimu n'amuteerako akasente uniform n'ebikozesebwa ku ssomero. So tugenda kukima Josephine tumutwale ate abeere ng'agenda maaso n'okuba ng'apimwako uniform. Then ate oluvannyuma tujja kgenda ku shopping tumugulire mufaliso, kesi, ngato, stokisi, tawero, ebigenda byonna list tugina kubeera akasente bamaze okubanga bakatutera ku simu banteddeko emitwalo gy'ensimbi 4 ez'ebintu biba bisigalidde ebyabwe lugamba nga ngato mufaliso, kesi n'ebirala tulabe nti ate atujuke tutandika olugendo olw'okuba nti agenda kusoma primary agimaleko ajoininge secondary paka ate ku university. Nze Sonko Muhammad muteremu essaala tulabe nti tusobola okwasaganya girl child tulabe nti asobola okusoma obulamu ne bukyuka. Tugenda warita pia Rita ono yakulira abakyala bannekolera gyange kuleerwe kuno oba mu bitundu by'ekireka wonna bw'omanya abakyala ebetundira. Omukyalo ono yatulaga bano because mama w'omwana ali under this lady gwe bayita Rita ali sayire gwe tugenda okukima tugenda tukima omwana then twalikere mu bitundu bye bwayise bapimeko omwana uniform tudde then oluvannyuma program ezaddako mujja kulaba nga tugeze ku shopping paka ate tunatwalira omwana ku ssomero. Nze Sonko Muhammad Mara Angel ku kamera twongera bajjukiza for airport pick up tambula naffe ebyokunyinda Betty's touch kale mungoberere katugende tutuuse wano we tuli. In fact waliwo akapande kenda bakano kireka Youth Development Association bajita Oboja Ghetto abamu bajita Lost Dons and so on. Ndine sister wange ono ali waneeno ne mami we kyemanyi mubajjukira bulungi so tubuzeeko ku mami obulamu buli butya naffe we tuli wano mpolampola alikiriya naye mukuleke Christmas n'omwaka twagiyiseemu bulungi kyobadde wakazuko adde weebase akasante kakola bwe hapana lero badde wakazuko tubadde mu kukola mubadde eri mu bucupa eri lero bitambudde bitya mukola bulungi ebina buzibu
tebina buzibu bakastoma I mean boss omuntu ajja n'agula obucupa nebabitwala sente nekavaamu nakati babadde baagala naye mbadde nzikusenga siina maani tolina bulungi maani leero so olirwedde omwana twagala mutwala tugende ffenna nawe olina obbaako bamupimeko uniformu kuba akasente ka uniformu baakasasula school fees bamusasula tabwanji batamu egenda okutandika then olwo n'akasente akalala kaliwo akagenda okugula ebintu ebyetaagisa okugenda ku ssomero so ndowooza olirwedde tumutwale tugende ffenna then tukomewo oyagala omwana asome bw'asoma kiki wali omwagaliza okufuuka Katonda kyamuwa kyakola baba musawo oba kale kyayagala kyasomera kyaba bulijjo neebuuza enviiri alina bazita za munyerere ziringa nga z'abayindi gye zaaba naawe ndaba nawe ezira bwe ziti oziina nawe ffenna twabadde nazo nze nakitaawo okay katumubuze kide tulange ekyo simbula oli otya sooka oyimiriremunko jangu saidi eno eya left eno oli otya obulamu buli butya obulamu bulungi oli lwedde tukutwala kupimako uniform wetegekere essomero oli lwedde so tugenda bwaise bakupimeko then tweyongere si ekyo kale abantu abasoose okulaba bajjukizeko amannya go gwani Anjuche Josephine wafuna mami omulala akolera German tujja funa time tumuteke ku video call njasooka musaba manyi tayagala muogerako na kumulaba abantu abalo mulaba then wanabakiriza ojja kwogerako naye ku video call si ekyo okay kale tugenda tusimbula tugenda bwaise ne Antrita mulaga Antrita yono abantu abasinga babadde nga bajja bakulaba ono omukulembeze uddako ko side wano wati Antrita kati nnyo waliwo abakulembeze baba bangi nekibayita okuba nti okola ebyobukulembeze okulembera abantu ebyaddala obuzibu businga okuva so nakwatagana n'omukyalo ono akulembera abantu bangi wanekireka naye kinamulamu ekinjala abantu babaagaliza n'emboozi yemulaba etambula eya Nalongo twakoze interview abantu bamulowoozaako mpolampola nga tuteekamu essaala so omwana tumutwala kusomera Antrita zina program gwezimanyi bulungi nnyo webale kusakira abantu neyanziza nnyo ssebo nate mwebale okukomawo omulundi omulala n'otwo tusuulirira era tukwebaza n'abatulaba eyo yonna gye muli bannange omwami ono mukama yekka yaba mukolera ekisinga obulungi bannange sawa yakakati mukulu Sonko azze nga bwe tuti bwe tugenda otambula okugenda okutwala omwana Josephine ono wali we batulagirira we bagenda omupimako uniform ate nate tusobole okweyongerayo okulaba ku ssomero gye bamulagira okugenda bannange tweyanziza tweyanzeege kale mutugoberere tugende ffenna tumeko uniform tumuze then tujja batukomerera mu programs endala once again nze Sonko Muhammad kale
So calling them, you don't know the uniform, but you have a zoom was to water the event. She water chocolate, she focus. Tukomyewo okuva ebwayise nga bwe mulabye oba nga bwe mulaba mu bifaananyi mwana amaze omupimako uniform so ekiyinza oba ekijuliridde kugenda ku shopping kulaba nga ate tufuna ebintu bye tusobola obba nga tufunayo mu faliso keesi nga mumanyi ebintu by'omwana agenda ku ssomero because tayina kyayina kyonna tulaba te nga agenda ku ssomero annual junior school Nkoowe ewa Dr. Kulusuumu tulabe nga tugenda maaso n'okuba nti asoma naye oluusi lwaliwo omulamu tasamya tuline Aunt Rita ne mama Josephine ne Josephine. Aunt Rita bolaba Josephine nga bwali golooza class ki otero beerako ko naye mpola mpola because ensoma y'omukyala manyi okwawakanamuko naye mu kibuga kituufu ebintu byakyuka silivers zakyuka okusinziira ekitundu gye yava eyo sayidi z'Ekannungu silivers eyinza okuba nga yali wansi okusinziira amasomero g'e Kampala n'olwekyo essomero lyerijja okusalawo standard gye lirina era lyerijja otubuulira lyerijja otuwa ekyokukola oba atandika P4 oba agenda P6 kinaava ku ssomero standard so bo bamuwe interview bo balabe kirasi gigyasaana ate mami ogamba oti asemberako okuwanene otubulye gwe mukulaba okuko obeera naye because mwatugamba nti wabadde kusomera badasoma kibiina kiri gyabadde Kannungu P6 mukulaba okuko olaba aqualifying okuva agenda kule P7 adde P6 bamuzeko P5 asinzire gwe mukulaba okuwo obeera naye mbadde njagala agende mu P6 yasooka agiddemu mbadde njagala gwe kyoyagala naye olowooza ayinza okukisobola kuba bibiri byanjawulo simanyi kisinziira oba bamuwa interview naye mbadde njagala kole ya P6 lwaki oyagadde gwe atandikira mu P6 aleme kutandikira mabegakaawo ekyemero kimusinga ki akula ya kati we n'adde manju kale n'agenda ne bamuza wansi ojja kusanga nga akuze bimutama yatandika kubitamu bijja mutaba nga alaba ali mu kirasi munene emuwava ate mulimu abanola buto ndaba nga abo ne bamutraininga ajja kubiddamu abikwata obanga handwriting nga girina bikimu kyonna kirina yayegawo P6 Josephine jangu otubulireko nga gwe baleme kwogerera bwogerezi kuba nawe olina kyoyinza okubeera awo ne bawulira n'ogamba nganze Josephine ndaba kino oli otya naye mulungi kana akaviri ke wasibe ke bayita batya leero amutaddemu buteesi tomanyi we babiyita lwaki wataddemu biineno kekadde kali okumpya kalina okunyumira envidiyo zaagala oba bazisaleko ng'ogenda kusomera bazisale laikufaanane n'abaana abalabo nange enviri nga ntoe ssomero ogenda muli abasiraamu gwe oli wa ddiini ki infact siri abasiraamu lirina abaana bonna naye lwakuba ssomero sanga abaana abasiraamu sanga abakristaayo okitegeero sangayo gwe oli wa ddiini ki mukatuliki so oyagala osigale nga opracticinga obukatuliki oba onaabeerako mu baana nga abaddiini ddala nawe onaakyusamu n'ogenda n'ekyo kinasinziira ojja kulabira ebyo tugende ku byokusoma eri wali osoma kibiina kiddala
wasomayo ko tamu kina tamu kijobadde kanungu netunule eno ng'oyogera tobitegeera bulungi obadde mu kilasi kyeri P6 wagisomako kitamu ki na tamu kitamu 2 wakola ebibuuzo wamalayo bate wagimalaako nakola tamu 2 ne bagamba simazeyo tunule eno ng'oyogera ne bagamba batya simazeyo fees ripota ne baginyima report ne bagikuma ya second term ne third term n'otagisoma go muli bwe weewulira olaba wali badde oddamu P6 bikutawanya mutandikira mu P5 oba okole P7 engeri P6 gye wagisomako olaba ki tasinzira aki ekisinziira gwa ino sinziira guba gwakiwulira tubuulire nebeera sharp otunule eno yogera because neno nayo kyerogera yinza oba interview ne bagamba omwana tasobadde okwogera tumuteeke mu pittu osangeyo gwana obute nnyo kati gwe muli wowulira kibiina kikyoyinza okusobola kyoba otandikiramu P6 gy'obuddamu lwaki P6 njagala malirize ogimalirize bulungi tekogende mu P7 naye okusoma ko oyagala ebyaddala nti ogenda bbeera kusomero maleyo primary ogende mu secondary weyongereyo maaso singa Katonda abanga kwadde chance n'osoma nomalako primary nogenda mu secondary naye n'ogisoma bulungi wali agadde obeere ki ofuuke ki nze era njogera naawe wali agadde ofuuke ki gye bujja ogenda nokunswaza mwami w'omupya ali ejamani akuteeramu ssente osome toyagala obeeko kyofuuka ojjaba omumazeemu abantu amaanyi gwe tolina kyoyagala mu nsi oba oyagala osoma obeere mu bulonzi wa bucupa nga bw'obadde kati jeni yogera ng'omuntu otunnyonnyole aba alina kyeyeegomba nansi oyagala obeere musawo ng'ojjanjaba abantu lwaki sitabadde inginiya tadde muvuzi wa nnyonyi lwaki tobadde pulezidenti bingi abaana be mwegomba ebimu nga mwerimba eyo nyambere pilot nga mu Uganda ennyonyi ezirimu ziri 2 ate emu yafa endala yaggwamu amafuta ne bwe yagala ofuuke pilot lwaki toyagadde fuuka pilot nyagala ofuuke nansi tisinziira nga bw'osomye sinziira nga bwona bw'osomye ebyo nyaga oyogera nnyo ebyokusinziira onsobedde kikyogamba ku muntu ayinza okubeera nga tulaba eyo mukyala akutereddemu akasente ogende kusomero osoma oyinza mugamba ki siwulidde omukyala akutereddemu akasente ogende osome oyinza mugamba ki muyanziza nerwakuba tasobola kwogera bulungi infact singa wali omuntu ayogera ebyaddala obadde ojja funa ebintu bingi nnyo okuva mu bantu okusinziira ku message z'enfuna ezijja naye obeerawo otyo naye abantu atamanyi nga tisakozesa olulimi lwamanyi ne bakulaba nti like okitegeera naye obeerawo otyo kuba ku message z'enfuna osanga abantu bangi baali bakwetaaga tisokoingera oba nga bakuyambako naye tovaamu bigambo ye problemu yo osanga libadde ogenda kusomera ng'ebicepera ebisinga obungi ng'obirina ate nga bivudde mu bantu balala naye toyogera ekira waliwo abantu bangi abatribe yo abaali bakulaba oko naye kuba nakugamba olemerera Oluganda yogera luli Olunyankole tomanyi ku lugambo Olunyankole kale mwebaze mu Lunyankole oba olumanyi tomanyi ayinza olutegeerereyo naye ndeebaza ndeebaliza ddala ono ebigambo bye bitonotono tuyinza obutasukawo nnyo waneeno katulabe maama omukyalo omugamba kitayagala nomwogera amannya ge tayagala mwogera amannya n'ekyensinga okumanya akolera Germany ye buli kimu kyonna kifolowinga ekigenda mu maaso janko wano oyinza kubugamba ki omukyalo oyo atutereddemu akasente omwana agenda asome mazima g'omuntu nemusiimirana kimwe munonga akunyamba okunkwatira mwana wanje nga garuka omu ishomero kale kama muwa omugisha muna obuwangazi Andrea naye kabeeko kyatugamba kujasi kati nnyo tuclosing tubeere nga tuva wano tudde waffe weyogerere maama omulungi gwe tutalabako ali e Germany wabula tukwebaza ne sikwebaza yenna olw'embeera ennungi gy'oleese mu kitundu kyange nga nze abatwala bwe wawulira omulanga gwange n'omwana ono nga tuli ku mpewo nga tusaba obuyambi ku YouTube
bannange tukwebaza wabula omukama yekka yaba akuddizaawo yaba akuwa ky'osinga okwagala. Weebale nnyo weebale ddala. Ne nneebaza Dr. Kurusumu. Dr. Kurusumu maama Ajati tukwebazizza, tweyanzizza nnyo tweyanzeege, nakusaba okujja okunkyalirako naye simanyi olunaku olwaleero batututte bwayise ne bapima omwana yunifoomu, naye naawe mukama yaba akugabirira byonna oyongereko ettaffaali wojje. Amina. By the way, kanziremu ngezeeko ku ssimu y'omu ku bano. Osanga nyinza okuddamu n'enkwasa essimu ya mukyala ono because nadde nyagadde nnyo tulaba oba nsobola okumufuna ku lukomo essimu laba oba kandabe oba essimu ayinza okuddamu n'agikwata. Kale twongere obajjukiza tukola airport pickups. Nze Sonko Muhammad tukutambuza from the airport paka wakiwa ku mulyango bokoma mu Uganda trusting otambula naffe tomanya oyinza okutambula okulungi ddala. Betty Touch and Beauty Studio basanga babuloba ku nsonga y'ebyokunyirira. Betty wonabanga omwekutte bulambalamba tojja kujjusa angeza kulaba nga mukubirako ku ssimu naye alabika ali busy. Ekira obudde bwabali bwannema okwala tumanyo beere no ng'obudde buwungera ate wabwe nga balina atera kuzuukuka. Tumanyo beere no nga kasana akaaka nga wayo nga matumbi budde naye kati kyenkola nja kukola naye appointment ziremu musabeko because njagadde nnyo before mwana agenda ku ssomero mulabe ku muntu atuyambako because bili private ayagala ne kugundi tekuli kifaananyi tekuli natera toyinza kumulaba wano bifaananyi naye tujja kubanga tukwasaganya with the time tumwe program atuweyo akadde nzije like tukuwe video call abalabi tebajja mulabi because ayagala mulaba naye ayogereko nammwe mulabe kuba yabalaba then nammwe mulabe yes yaba abalaba buli kimu kyonna nammwe mulabeko. Kale nze Sonko Muhammad tujja batwa mu program zaffe endala inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 694 oba noti 78 29 52 155.